oye! Enalukola oye! Several president, waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu yagamba, in the season of injustice, when you choose to be neutral, you have sided with the oppressor. Mu biseera ng'abantu batulugunyizibwa, bwe weefuula munnamawulire embuzi endinampa wengwa oba weegase n'abo abatulugunya abalala. Nze munnamawulire bw'abo abatulugunyizibwa, era ensonga zammwe ezikutte kannabwana, era munywere. President mumumpeera akalulu, n'ennalukola mumumpeera akalulu. Ebigambo ebyo by'owulidde kigambibwa nti bye bimu ku ebyo ebyagobezza Zambali Blasio Mukasa ku NBS TV. Olunaku olw'eggulo Zambali teyalabiseeko ku NBS TV ku pulogulaamu emanyikiddwa nga Barometer, era nga kigambibwa nti baboosi be tebaabadde basanyufu, baabadde banyiivu nnyo oluvannyuma lw'okumulabako ku laale y'e Kawempe ng'ali ne Bobi Wine mu kaseera ako baali banoonyeza kanso Nalukoola akalulu, ate nga kigambibwa nti Zambali ono baali bamuwooninga dda obuteenyigira mu bintu bya Bobi Wine n'okwenyigira mu byobufuzi. Kaakati era nga bino byatandikira ddala kuva ku show ya King Saha, Zambali we yayogera ebigambo ebyali bikankanya abakulu n'abanene mu gavumenti. Ndowooza tujjukira ebigambo ebyo bye yayogera. Kaakati kigambibwa nti Zambali naye si mweteefuteefu kubanga adda ku NBS TV, ye yasazeewo adde ku saidi ya Bobi Wine alwanire ku saidi y'abantu, era Zambali mweteefuteefu okwesimbawo ku kifo kya Nansana municipality, era ng'agenda kujjanga MP mu 2026. Kati we twogerera Barometer ekulemberwa Kungu ye host waayo, era olunaku olw'ejjo ye yabadde host. Nja kusaba obenga olikinga video eno, ate osharinge video eno, ate osubscribinge, nyongera okujjukiza nti oli ku kirooto kya Uganda.